ensonga ze yali omubaka wa Kawempe South amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa zikutte wansi ne waggulu. Poliisi evuddeyo n'ebyegaana eby'okumuwamba nayo eyolesezza nti yo ngayo okusinziira ku kuwambibwa kw'omukulu Mubarak Munyagwa, poliisi egamba nti nabo babiraba bulabi ku mutimbagano guno ogwa yintaneeti ng'abalala bwe babiraba kuba tennafuna yadde okwemulugunya okuva eri omuntu yenna mu butongole ku nsonga eno. Era mu mbeera eyo okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga annyonnyodde nti ebitongole ebyokwerinda ebirala nabyo tebimulina okusinziira ku ripooti efulumye olunaku olwaleero, era nga twalabye olunaku olw'eggulo FDC bavuddeyo ne bagamba nti Munyagwa yawambiddwa ku gunpoint olw'ensonga nti drone zamusazeeko bubi nnyo ne bamusuulamu ne bamubuzaawo, era nga buli omu yeebuuza wa gye yagenze wa gye bamututte era ssaawa zino ali ku ki. Kino kiddiridde nti ffenna tumanyi nti emabegakaawo omukulu Mubarak Munyagwa ayina ebintu bingi byazze ayogera, azze ayeekera naddala ekibiina ekya National Unity Platform naddala ng'ayeekera omukulembeze waakyo Bobi Wine Kyagulanyi, era ne mabegakaawo omukulu yannyonnyodde n'agamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso Bobi Wine awoza nti Gano Museveni dictator yet asiiba ku biiki ng'akirinze, n'agamba nti oyo aba dictator nabaki ate kati essaawa zino bamuwambye mwattu agenda kuba aloza ku kye bayita dictatorship olw'ensonga nti ffenna tumanyi abantu abasinga be bawamba mwattu ogenda okuvaayo nga ensi ekutamye n'okkutama olw'ensonga nti abamu babakwagula, abayisaako zimagalo, babayisaako biki bingi nnyo babibakola, era nga tubagamba nti ebintu ng'ebyo bingi bikyakolebwa wano mu ggwanga erya Uganda wetuba nga tukyayina abantu nga Bamunyagwa abatakkiriza nti gyebiri ne basalawo ate okulumba abagezaako okubiyimiriza oba okugezaako bitangira okweyongerayo mu ggwanga erya Uganda. So mu mbeera eyo omukulu Munyagwa essaawa zino ne poliisi ebyegaanye ebyokuba nti bamuwambye kuba nayo temanyi gyali, era kati ekibuuzo ekiri mu ddiiro Munyagwa baani abamuwambye, ekyo kikyali mu ddiiro era nga bagezaako okuba nga bakyetegereza. Ate ffenna tumanyi nti emabegaka waliwo n'ekibiina ekya Kikankane guruupu yavaayo n'eraga nti ekolera Bobi Wine era bavudde mu kibiina kye, ate ne bizuuka oluvannyuma nti omukulu ono Munyagwa ye yali nnyini kabiina kano kuva edda. So mu mbeera eyo byonna bye baali bagambye Museveni oluvannyuma lw'obbasuubiza ensi n'eggulu, alabika naye yagenda okitunulamu ng'alabira ddala kano akabiina ensi eraba ate ensi etegeera, ate obutambi bwakwatibwa eddako ng'omukulu Munyagwa yakatwala, so ng'ate si ka National Unity Platform. Osanga bingi bikyetooloolera ku nsonga eyo, ate era yavuddeyoko mu katambi akamu n'annyonnyola nga recruitinganga abavubuka n'abakolamu obubiina obw'enjawulo obugezaako omukuuma okukola security ebintu bwe bityo. So bino byonna osanga mwattu ayina gyali essaawa zino ng'agezaako okubinnyonnyola. Uganda bwe baba tebannakukwata oyinza okulowooza nti mwattu buli kimu kitambula bulungi nnyo, bantu bagamba bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, abantu babatulugunya, gwe n'owakana bamala kukwata n'otegeera ki ekigendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ffe tugamba nti likinga, commentinga era osubscribinge oleme kubanga osubwa updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda.